onaalya n'onaalya emmere ewooma omugaye mugagga bagagga webaikuzaosinga bagagga basiraamu naye nga tagendanga ku hijja menya obusiraamu kati ate kakubeera mukodo sitakanza olaba batagala kuwaayo n'alaga abantu abanaabawangayo katonda yagaba emaali era yafundiza n'abala batalina nabo yabakolaki yabafundiza menya obusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga mu hadithi nti omuntu buli olujja olina okusala amagezi okulaba nga weteekerateekera omubeezi agenda okuyamba n'agenda okukuuma mu kabuli gy'olaga wano ku Paalo FM y'amashika ab'enjawulo manya obusiraamu okuva ku ssawa 4 okutuuka ku ssawa 5 ez'ekiro wano ku rediyo yo ey'ensonga 107.9 enkulu by'omuntu bw'abayita butereevu tuba tukomyewo twongera okwebaza gwe munnaffe akyagenda mu maaso kubanga ate weekuumidde ku 107 akatonyeze 9 Pearl FM rediyo y'obusiraamu mu ggwanga. So njagala kubanga nkutegeeza nti ekitabo ne kkalaamu nga bulijjo wetulaze wano ate ojja kwetaaga nnyo kubanga oba oli awo n'otinga omutwe tegumala. Nyongera okwebaza saba Allah ekitiibwa akuwemu obulungi. Saawa zino zakwebaka abamu bali ku babisiki bwe badde engulu naye barakallahu fikum Allah ekitiibwa abawemu obulungi ku nsonga eyo. Tukomye ku muteeko ogusembayo gwe tusuubira okubanga insha Allah mu mabanja ga Allah tabarakahu wa ta'ala gwe muteeko gwe tujja okusembayo okwogerako oba okukoonako gwe muteeko guyitibwa al-kafaaraatu. Kafaaraatu nno zino nnyingi naye tukigasse wamu emitango singa olina omutango gwonna oba penalty zizonna pending obligations zewali olina okuba nga otuukiriza n'oba nga tewazituukiriza nga zeetaaga ensimbi ezo nazo zisobola okukeereesa emmaali okuba nga oba oli awo ekola ki ekwatibwako mu mbeera ez'enjawulo kubanga zirina okuba nga ziri cleared out okusobola okuba nga ate bwetyo tutambula n'amabanja ga Allah kubanga tugakiriyalinga kubeera nga tutaasa ggwe omufu oba tutaasa embeera yonna gy'ogenda okusinkanayo gy'olaze newankubadde ggwe ng'omuntu nga walemwa ng'okyali kuno ku nsi. So kitegeeza tulinawo kye bayita kafaaratu. Tugambye okusookera ddala kafaaratu tugambye omutango guba gumu ate emingi bagiyita kafaaratu wa asluha assatru wa taghtiya. Kiva mu kigambo okubikkirira okubikka n'okubikkirira kitwalinga awamu. Assatru wa taghtiya covering up okusaanikira n'okubikka bitwale bwotyo taghtiya yani ala shay ekintu kyonna nga bwe kikoze. Kakitegeeza nti emitango gino gikola nga gibikkirira ekyo ekiba kikoleddwa oba okusiimuulawo oba okubanga kikola kinaazibwawo bwe kityo. Taqul kafartu alqadra idha ghattaytahu وسميت بذلك وسميت بذلك لأنها يعني تستر الخطايا. Echa agambye nti kiringa omuntu wanagamba nti kafartu alqadra aye idha ghataytahu boba nina kyembikiriddeko gunde wayi ettaka lyonna omusana gwaka naye obadde olibiseeko nti ngezezaako kubikkako kyensobodde ebintu ne bigwawo bibikka hako kubikkako kyensobodde ebintu ne bigwawo bibikka hakadha yani idha ghataytahu bwoba nga obiseeko. Wasumiyat bidhalika ekyakiisa bwe kityo oba ekyakiisa omutango liannaha tasturu alkhataaya wadhunuba alladhi irtakabaha bifiilihi. Kwe kubeera nga gikozesebwa okubanga zinunula omuntu aba yakola ekikolwa ekiyingira mu bikolwa ebikusuula mu mitango mu kuba nti oteekeddwa okuwa omutango ekyo adha nahiyatu lughawiya ku saidi ey'amakulu g'olulimi oluwarabu nga bwe kitegeera. Amma nahiyatu istilahiya bwe tugenda ate ku saidi ey'amateeka okusinziira ku nnyinnyonnyola y'abafukahao ey'abasajja abakenkufu bannayirimu bategeeza nti kafaratun hiya ma yukaffiru bihi al-athimu min sadaqatin aw salatin aw ghayri dhalika
في الماذا في الصيام أو القتل أو غيرها. agambye nti ekiyitibwa kafaara omutango ekiyitibwa omutango hiya ma yukaffiru bihi al-athim yoyo abaalina omusango gwa zizza nga gwetaagisa omutango ogwo nga gwe gulina okumununula min sadaqatin eitha nga ayita mu kusaddaaka au salatin oba kusaala sala au ghairi dhalika oba ebirala fi siyami eitha mu kusiiba nga mwe bivudde au alqatli oba mu kutta nga yasse au ghairiha oba ebirala byonna oba ewalala wonna omutango penalties weziyinza okuva. Aqsamu lkafaara emiteeko gya emitango omuntu oba oliawo ayinza okufa ne giba nga gimusigadde mu bulago bwe. agamba tanqasimu lkafaaratu ila muayyanatin wa murattabatin wa mukhayyara وما جمعت الوصفين أو ما جمعت الوصفين الترتيب ثم إذا عجز التخيير وكفارة الجمع. agambye okusegera zenjiri emitweke etaano agambye okusokera ddala kafaara oba emitango gyatemwatemwamu mu mbeera eno wammanga tulina kye tuyita kafaaratul muayyana. Kafaaratul muayyana kitegeeza omutango ogulina ekintu kyozizza nga kyekyo oteekeddwa okukola ekyo kyennyini nga kyo kiri specified kinyonnyoddwa nti bwakola kino kyalina okukola okugjawo kino nga tekikyuka bwe kityo bwe kibeera. ne tubeerawo kafaaratu murattaba kafaara omutango gw'otoola nga gutambulira mu nteekateeka mu arrangement etakyusekyuse nti for example oyinza okuba ozizza ezambi eryo lyozizza nga lirinako emitango options oba engeri gy'osobola okutanzaamu omutango ogwo oba ezambi eryo lyokoze okulijjawo nga lirina engeri ez'enjawulo naye engeri ez'enjawulo ezo nga tolina kugenda ku yakubiri ng'esooka ogirinako obusobozi, tolina kugenda ku yakusatu eyokubiri ogirinako obusobozi. Ekyo kiba kita murattaba ng'otambulira mu arrangement nga tokyuse bw'olema ekisooka genda ku kyakubiri. Kati ate tubeera kye bayita kafaaratun mukhayyara emitango nga jjo gwe weeronderawo nga options we ziri ez'enjawulo naye nga gw'olondawo gy'oyagala mahma kana al-amr naye nga togoberera tartibu si nsonga oba osobodde oba otegwa kusatu oba otegwa kubiri oba otegwa gusooka fabiha wa ni'ma. wama jamaat alwasfaini naati ne wabawo n'omutango ogujja nga gugatta emirundi ebiri nga gugatta bya mirundi ebiri nga gugatta wakati wa mirundi ebiri yani jamaat alwasfain yani tartib wal madha wa takhyir gwina mu tartib wa takhyir gugasse okutambulira mu order ate era n'okubanga omuntu waddembe okubanga alonda ku abasobodde okubanga akutte then netubeera tartib thumma idha ajaza kyetogeddeko kyekiri nti singa omuntu aba alemeddwa at-takhyir wa kafaratul jam' olwo aba alondako waba adda ewaddako olwo aba agenze kulondako ewaddako wa kafaratul jam'i ate ne wabaawo omutango omuntu gwasobola okubanga era akola nga akoze amazambi mathalan amazambi ginza okuba akoze amazambi nga gaddiŋŋanye naye ate nga genda kukola omutango gumu kafaratul jam' fi hadhihi nahiya mu mbeera efaanako bwe nga tujja okuba nga tubinnyonnyola. طيب المعينة ككفارة الإحرام في الحج والعمرة. kati kye tugamba kafaratul muayyana kiva ebiseera ebisinga nga bw'olaba abagenda mu hijja. Example gye nyiza okuwa abantu abali mu hijja n'agenze bali mu mizizo gya hijja omuntu nazza omusango gwonna gw'abazizza mu hijja ne bagamba nti omusango gw'ozizza imma qallamta sha'ara nga okudda oluviiri lwonna au halakta qabla alhalq qabla hille nga oba ogenze n'osala enviiri nga tokkirizibwa mu kaseera akakuba kusala tekannatuuka imma taghtiyatu rasi oba okubikka ku mutwe nga tetubadde tokkirizibwa au labsul makhit oba omuntu okwambala ebitunge nga bwe babinnyonnyola nkakasanga Sheikh Yahya ne muganda wange Hussein muwonge batera okuba nga babinnyonnyola abantu bonna be bagenda nabo mu hijja ng'era singa osangibwa ng'ekyo kikoze imma hiraq eddami either kubanga oyina kusala
kuyiwa musaayi mbuzi oba nte oba ngamiya oba okubanga osiiba okusinziira nga bwe kiba kizze kinnyonnyoddwa. Kitegeeza kikwatagana ku ibaada bbiri, either nga omutango ogwo gwolina okutanzibwa nagwo waguggyemu hijja oba mu umra. Namba 2 at-tartib au al-murattaba, emitango egizze nga gizze gigoberegana. Agambye nti thalatha kafarati kafaratu dhihar ka kafarati dhihar, gye mitango egizze nga giri esatu nga bolaba omutango ogw'omuntu akedde enkya n'ayita maama we mukyala we, oba n'ayita mukyala we maama we. Ng'omuntu akedde enkya n'akakasiza ddala nti mukyala we afaanaganira ddala maama we. Kafaratu al-qatli al-khata ne kafaratu al-qatli al-khata, n'omuntu asse mu butanwa n'omutango ogwo nagwo bwe gutyo nagwo gutunulira. Wa kafaratu man aftara fi qada'i shahri Ramadan, n'omuntu yenna abeera asiibulukuse mu kaseera ng'ate abadde ku kibonerezo eky'okubanga aliwa omwezi gwa Ramadani, ng'okubanga yegatta ne mukyala we nahara Ramadan, fa kafaratuhu yani siyamu shahrayn mutatabi'ain, ateekeddwa kusiiba myezi ebiri gyamuddiringana wakati athna asiyam, bw'abadde ng'asiiba fa aftara yawman qabla intihai al-mudda, najja asiibulukuka duna udhur, ng'ebbanga terinaggwako ate nga tewali nsonga lwaki asiibulukuka. Singa ekyo kisangibwawo mu mbeera efaanako bw'etyo, ekisiibo byonna byasiibye niba babadde ku 59 amaleyo 6 myezi egy'ebiri n'ali olw'enkaaga zonna emabega kuba kufu, alina kuddamu buto n'abeera nga bw'ati asiiba. Ekyo batunyonnyola ku muntu aba atanziddwa okuba ng'asiiba omwezi gwa Ramadhan. Kati era nno sigala bbanja, era bw'oba tosiibye munnange ly'ebbanja erikugoberera erigenda okubonyaabonya wansi w'ettaka oba mu lubuto lw'ettaka, mu lubuto lw'ensi. Omuteeko omulala gwe tugambye al-mukhayyara, omuntu okuba ng'aweereddwa eddembe okulondako nga bw'akoze eki, nga bw'aba yagadde nga tewaliwo tartiibu. Omuno mwe muli kafaratu man aftara fi shahri Ramadan wa khallafa an-nadhra wa khalfi an-nadhr, n'agamba nti omuntu yenna abeera asiibulukuse mu mwezi ogwa Ramadani, bw'abeera ng'omuntu asiibuse mu mwezi ogwa Ramadan, bw'atyo y'omu ku bantu abaawa emitango gyabwe nga jjo gyakulondako nga bw'aba akoze eki, bw'aba asobodde. Wa fi ba'd al-aqsami sayd al-muhrim, n'egimu ku miteeko gy'aba bayizze mu kiseera eky'emizizo, ate nga gwe naawe kennyini ayigga oli omu ku bantu abali mu mizizo ng'abantu abali mu hijja, kubanga okuva edda era abantu bayigganga. So kutuusa Allah bwe yassa amateeka agafuga abantu abali mu hijja. Omuteeko oguddirira ogusembayo, wama jamaati tartib fa idha ajaza fattakhyir fahiya kafaratu hanath al-yamin. Omuteeko guno singa omuntu guno gwe bagambye ogugatta wakati wa tartibu okuliraanyisa, nga singa omuntu aba alemeddwa fattakhyir waddembe okubanga ate alondako, fahiya kafaratu hanath al-yamin, ng'omuntu aba akedde enkya n'aba nga yalayidde, okulayira okwo kwalayidde ate n'amala n'akusazaamu n'atakuyimirirako. Olwo nno kitegeeza obanga yalayidde nga yalabidde mu bulimba, either okubanga yalayidde mu bulimba oba okulayira n'asazaamu okulayira okwo, kiba kitegeeza nga tayimiridde ku nsonga eyo. Kitegeeza nti okusazaamu okwo kw'okulayira okwo kyatteeka olina omutango gw'oteekedda okubeera ng'ate oguwa, olwo ebbanja liryoke likole ki, liryoke liveewo. Omuteeko ogusembayo wa kafaratul jam'i, ogugatta ka kafaratu man aftara shahra Ramadan ala muhrimin laysa muhrimin ala muharramin, wa kafaratu man qatala mu'minan amdan wa dhulman. So omuteeko guno ogusembayo gwe gamba nti omuntu aba yani jamaa baina hadhihi, omuntu okuzampo asiibulukuse ala muharramin fi shahri Ramadan,
asiibulukikidde ku kintu ekiri haram ekitakkirizibwa muntu kubanga akisiibulukukirako mu mwezi ogw'omutukuvu gwa Ramadan n'abeera nga ate oluvannyuma lw'okusiibulukuka ate oba oli awo ayinza okubanga era y'omu wa kafaratu man qatala mu'minan amdan wa dhulman either nga ezambi lyakoze lizingiramu amazambi amalala, akoze ezambi limu naye nga terimu amazambi amalala. So kafaratu man qatala mu'minan, omuntu asse ate gwasse mukkiriza, ekyo kimu. Amdan, n'amutta nga ate agenderedde. Wa dhulman, ate n'amutta nga amuttidde ku butali butuufu oba ku bulyazaamaanya. Bino byonna bikuŋŋaanye mu mbeera efaanako bwetu. Kkiriza tetujja kusukka kunnyinnyonnyola lunaku olwaleero kafaara, tujja kwongera tuzirambulule nga tugenda tutunuliremu kwemu. Leero ebadde introduction ku kafaara oba ku mitango egirina okuweebwa singa omuntu aba azizza omusango mu kaseera ako. Kitegeeza nti bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi, gino emitango girina okuba nga gikiriyaringibwa, egyetaaga ssente ne gikiriyaringibwa, egyetaaga okusiiba abaana bo bw'oba ng'obalina oba baganda bo oba mikwano gyo abakwagala ennyo ne basobola okuyambako ku nsonga eyo. Kale tujja kufunayo ku simu insha Allah, oba oli awo abali eyo tuyinza okufunayo ku masimu gammwe okwongera okutangalamuuko insha Allah weetaaga okutangaaza n'ebyo tutakoonyeeko insha Allah tujja bikoonako ate ku mulundi ogujja. Ennamba zaffe kujja okuyita, ojja kuyita ku 075 9 10 79 00 oba naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebala okuwuliriza, amanya n'eddoboozi ne wasinga. Amina ya rabbi. Masha Allah. Barakallahu fikum. Nsewa. Nsewa. Nemweyama. Na. Nsewa. N'obula. Nsewa. Ate n'otadda kwanjula. Guba munene. Olina kudda eri eyo gye beewoma ne bakusonyiwa bo bennyini. Edda n'obaga bannange nti byannema naye mbasaba munsonyiwe. Esebo. Amina ya rabbi. Naam, yongera oyite ku namba ku 07903 663 eyo y'oba oyitako. Naam. Naam sebo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange bwentyo sebo, amanya n'eddoboozi. Atambula n'amajjambi ga stress gakyoti. Esebo. Dr. Simizi wakutumidde. Masha Allah, masha Allah, barakallahu fikum. Mwebala okuwuliriza sebo. Masha Allah. Saba Allah abongere okubitegeera ya rabbi. Amin, amin, amin ya rabbi. Amin. Amin ya amin, amin ya rabbi. Allah tuwe mubaraka mbuwangazi bana. Amin ya rabbi, amin. Allahumma taqabbal ya rabbi. Bwe kibanga kyekisinga obulungi tusaba Allah ekitiibwa akituwe. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyalinawo kadde eddakiika nga ziizo. Dakiika emu twagala mukubi omukwa insha Allah simu emu ate tuggalewo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okuwuliza sebo. Masha Allah.
Okay, kale inshallah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe nigwa asembelwa kubanga ate oli off topic. Kale ko kataganyemo ko katono kubanga ayagadde okumanya asigala banji wekisibe ekyo oba nedda. Kale tugamba nti bwe kibanga okakasita ddala mukyala wo tewegase naye misana obudde obukukya kwabo ziba ssaawa 10:30 babukeeredde ddala emmambya ddala eba esalidde naye ku ssaawa 10:40 nkakasita ddala ne woba wakusiiba dda akwawo wennyini wakoma. Singa obeera wakomye nsonga zo nga mwazimaliriza ku ssaawa 10:40 tewali buzibu, ne bwoba obukeeseza nga obadde tonnanaaba oli wa ddembe okubanga onaaba emisana awo. Kubanga kyatuukako ne ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti yabukeesa mama waffe Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipotinga nti olunaku lumu nabbi sallama obudde bwamukeerako nga wahuwa mujnib ate wahuwa saim faghasala wastamarra bisiyamihi kama qalat, yanaaba n'agenda mu maaso naki na kusiiba kwe. Kiriza malirize sebo n'akantu kano kokka dakiika emu yokka nga ntegeeza abo bonna abatuwuliriza naddala abasomesa. Kano mbadde sinza kebeera nga njagala nkabategeeze abasomesa abanoonya emirimu nammwe abamasomero abanoonya abasomesa mbakubiriza nti insha Allah ennamba y'essimu ngenda gibawa. Abasomesa abanoonya bwe musomesa waliwo amasomero ageetaaga abasomesa ate n'amasomero ageetaaga abasomesa. Abasomesa we bali bagamba nti insha Allah mujja kuyita ku namba zino wammanga oba ku WhatsApp ajja kuyita ku namba nga 0772 eya MTN 0772 0772 86 16 87. Ojja kuyitako oba ku WhatsApp osobola okufuna notifications ezo. Ate era oyinza okuyita ku 0703 0703 33 7 9 ezo namba bonabo ziseeko ojja kumanya ebisingawo bi'aunillahi wa bi'idhnih. Tugamba tukwakanire wano tusoberenga tubenga tutukiriza services eri society insha Allah. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya asigadde Omar Sulaiman Kasule tusinkane olukubiro lujja insha Allah.